kuyimba natwaga tuko babyakoze iki byayisemu wetwotangira Rahuma Uzibwadi wajabuza ni yali jabuza tetuga kumwogera tuga kulenda ku mutima mubi oguli mu industry eno emitima emibijjo bagina naye tewali yandoga. Welcome to Shalom 256 is happening. Tulwano noye Rahuma Pinky tugaba tumyamu mpola mpola kwa kuziga. Tukutusibwako Victoria University, the university for you, Elijinja Road dao. Genda agosma match intake genda bulungi maso. Baina echenja ulo Dr. Mugamba Dr. Muganga Lawrence wadde okubanga akyusa ebyenjigiza bye Uganda. Buli agenda match intake ogenda funa free artificial intelligence training. Ayo jimanyi bagaji somera bwere Victoria University. So buli agalo soma okukyusa obulamu Dr. Muganga agamba mujje bakyuse gwanga because the future is digital. So tutulewo ne wedda ogamba ate bichi genda Victoria University obengo osoma. Wamunye mbajjukiza aba Nana Habo mouthwash gwe alumu akamwa amanyo gali mu kabole amanyo gajenyera osinya gavaamu olusayi sayi olira ludda lumu oli ebinyogoga kwesa Nana Habo mouthwash. Nana musange matundiro ga workshops zonna abali ebweru ogenda batunda ebintu bya banna Uganda. Nana Habo mouthwash wali tebaguza kapa mukutia Nana yako kastika wakati awo ne wansi ko kwatako akalagambo eri ku original kwesa Nana onindwa dezamanyo zonna tukwaniriza Rahuma Pinky. How are you? I'm fine. You are looking beautiful. Olimna mulungi by the way. Nyo. Alenga siba kunya kom just dachike mna kuvaa. Camera doesn't do justice. Oli mulungi kati gwe igwe ne faida nakaziwe. Mwebe nakalaba abakaze nga kamera tezide bulungi bwamwe. That's the problem. Lwaki kamera tezide ndabalaga oli mukazi mulungi. Ne kamera kutulako necha negamba kankinde. How have you been? But the fine, sina problem. Obuze nyo. Weti ko mwaka mu COVID yawo nga buli wo itatu Rahuma Pinky. Nenga yali COVID. COVID yawo. COVID yali awedde. Yali awedde. 2022. COVID yagwadde. 2021 awo COVID ndoza yali akendedde. 2022. Rahuma nawe yatukwata. Nagenda otandika nagenda yingira ndongo COVID yawedde bulungi bwati. Luno tunalina yingiya wali mu kutana COVID yawo. Twali mu COVID yali awedde. Mashallah. Togamba mashallah baye tulaga interview. Mashallah. Ogamba tubiga atabuka mu masa okugamba mashallah. Nga waliwo ebize bikwogerwako bingi ebigambo ebitirimbuka abantu boogera ebigambo nga Rahuma ali musilimu kuli musilimu tujja mukyaza atunnyonnyole onayegwe nyakulata twennungi bamwita Baba Ink. ono Baba Ink umanyi nakulata twennungi akuba bulungi kyawenda kolwa kya mukabuli mwena tatwezo ate mufaayo nze Allah wange nja kumunnyonnyola era bino bimugamba musimanyanga abantu bwe bafa tatu simanyanga bazijjako ezange temuzikwatako nati bagenda kuteekako oluwaji olwokya bano ezange temuzikwatako munteekeyo nazo mu kabuli nja kwogera ne Allah wange munnyonnyole lwaki nazikuba era weegubanga musango nfune ekibonerezo kyange naye bino bimujjako simanyanga mbu tatu z'abandi muzikolokotako ezange temuzikwatako obalese ate bazijjako bannayenza alikwata ku tatu zange buli kye balizijjisaako kijjagaana okukola so baseeka ne baajati abagenda okunaza Rahuma Pinky ku lunaku luli eyo nga 28 eyo Allah lonna lwali basazeewo nanzija mu bulamu bw'ensi ne tatu zange nzireke ng'ekyo oyogeramu ona osaamu gunno oyagaza omuntu ow'obusiraamu mashallah oyogaza osaamu gunno nga Allah waali basazeewo okkiriza nnyo ku Allah gwe weekwata omuntu ayagala alukusha mu 256 ayagala okumanya Rahuma Pinky yange Nanyanzi Rahuma Nanyanzi alayidira ki mbogo amma kwe okulaba tatuze as a people power ziriwo oliwa people power ati mwejjira mbogo political nnyo nze bayibayo not political fanya kubinkwatako kasitamba nga nalidde n'ennywa nyirira kufa ebisigadde mbibalekera mwe bannayuganda bannanga abalala nobikwasa Allah ne mutulwandirako kwezi entalo nze sizisobola Nanyanzi Rahuma kakati ojjo twala bakasitole baba mwali promotinga luyimba bamwali mukola ki story jali bagala okufumbiza ngoli muto actually that was not promoting anything. That was real life story. What is it guys? Yatuddayo Shalom. Princess ze muko. Princess oduso twaza naba video byenawulira ne video gye mwachi portraying bakufumbiza at baku array marriage.
Yeah, it was early marriage, but I always said nina principle mu bulamu bwange kintu kyessaagala tewali wasaako nkakatiko nyimirira ku kigambo kyange eyo si mputu olenza okugamba omwana alina emputu emputu eyo entuusi zamu kyogamba mu sikyagala teri ayinza kikkaka abantu kasita ngamba nti nedde kulani egambedde neeri wansi w'abakadde tewabajeemera awo lwamu anti kati ne bakadde baffe omukulu asobyanga ennaku zino tubyakawusi omwana aba atukoze ekintu abaana bali atera tugamiza atukuba embooko naye ng'omukulu olimu asobya ebyaddala nawe okkiriza nti omukulu asobya nina kati abaana nga babiri mbu nga nazaala tewayiika ng'olina ekibuto gwakaana akalungi akalina flat tami kitegeera nzire ku kabiri kange ne future yange njono kati omusajja yali agala okukwasa wakulaba awulira ati wasigaza ennamba ate njagaza ki sirina communication naye simanyi najjaali bambi yali musuubuzi w'emasaka yamanyi kati wali oliawo nga baleese omusajja omukulu akuzaala yeyeereeta tewali yamuleeta wali nga mu kirasi kyabo nali mu form 6 nga ngenda tuula birungi 2021 agesi kuba ffe baana ba covid okyali mwana muto kyali mwana muto covid yo nali mu first year nga sibitegeera covid nali sinabatuula form 6 ndoza covid yansanga mu senior sex first term awo ne batuzaayo ewaka so kati ne tukomaawo mwe Museveni be yasindika ewaka fekka then namaana atutaine tukumoyo ekawempe kavumba awo mama wange abeera wakiso manyi obuzo wange abeera wakiso nga ku share kati oliwe wakiso kavumba eyo kati wakula ne mami wo kula ne mama wange lwaki baserebu abasinga okenda okulyamu nenyumyamu nakula ne mami wange nakula jjajja wange era nge nabeerako ne jjajja wange ndowooza oba mpaka P4 yategeeza abasajja nga ffe tetukoze kimala temwina makulu ffe abazaala mu bakazi tetukoze kimala kuvaayo protecting abaana abankingiriza alla akingiriza omusajja ate agenda kufa ku mwana gendi banzadde omusajja tagenda kubeerawo okula na mwana gutuzadde nsaba abankingiriza basajja balina kulina Rahuma babi basajja bali abuli basajja bafuuka wasigalayo omulungi awo ekyo kiganda kyange naawe ng'oli mweru oyo muganda ng'oli mweru zeze fasibona mama wange naye tuli related muganda wange bambi naye ng'oli mweru yaswagamba wasigalayo omulungi omu that be ani oyo Rahuma gwakkiriza munyagamba mbu oyo ye wasigalayo omuntu ogwo omu yekka so kati okuloocha like you grew up from Wakiso kati omuntu akulaga omanya Rahuma akulirawa nzo bango ina bakalo mekyeyo kati waliwo wetwali mama ange before nga tanazimba ewakiso tasuka ntubera kawe nabwe lwawe lugoba kati walabanga filimu enjogerera awo nga waliwo ebibanda awo twalabanga filimu mama ange yali strict nnyo nga etufuluma kikomera nga filimu mwalina ssente mwali temunazimba nga mbeera namukikomera mwalina ssente olira omwana byayogera nga tubeera nnyo ewaka nga tetufuluma nnyo kikomera baaba okufuluma ekikomera oba either lwate bakutuumi baba bajja kukubuuza byotegeeza vagi nti ogiruuzi ng'oyingidde endongo nkyali vagi abantu bano abalaba bawe ekitiibwa abantu bali bweru bantu bakulu babitiibwa ebitundu byange byakyama tubireke ebitundu byakyama byo tubireke naye nga nali lugobaawo enaboli mukafunda manyiwo kati nga tuvaawo nga nsomerawo lugobaawo gulisonde bali baliyita lugaba parents kati nabeerako for some time when na joining a secondary ndowooza natandika nga form 1 form 2 ntulyoka tuddeka mami nyumba weddenetuleka tuddeka kati okuyimba watandikira ku ssomero okuyimba ndowooza mama wange kuva waka
Mama naye muyimbi. Like mama gaina mkudobozi nayenze kubaka nga neyimbe mama nge ngayomba tukutwale mu nsozi otuwoganira nze nga nti buli kyenkola mba nyimba. Koza bintu nokuba waka. Buli yishi ata omukozi ebintu nzijukira nali njoza ebintu nga neyimbi akayimba nangamba wayi tukutwale mu nsozi. Kati anya principalinga munyimba wayimbanga nyimba z'abaani awo. Remember nayenga just nange nali sikimanyi nti ojja kuyimba. Nsabira kawo nengamba negomba omuyimbi gwayimba leka nyimbe. Just chandimu naturally ngamba nyimba buli kaseera. It was like a calling. You're supposed to be an artist. Kuyimba ngamba nyimba all the time. So mama, she was not fine with it. Just kumulekanira noko atali fine nako nayenza okuyimba yali fine nacho. I remember one day namuyita kusoma ngamba mami bangulire uniform empya ngenda kuyimba ku sports day. Nagamba ogenda yimba biki. Kati nange nali simanyi nti manyo yimba naye just nali ndoza nali mpifo nga tu practicing bya MDD ya. Kati nga nze ndi mabega nga ndojingirako class kuyimba. Kati ngambera ye mabega eri mu line kati no abagalo yimba baba chagala passionately nga bayimba nze ngandi mabega nzanye. So one time trainer nampitayo nangamba agenda kunkuba usitayimba limba babadde bakola ki. Twayimbanga za buwangwa. Ate zali za buwangwa lino limba twagenda ne student voicing. Kati wali about accidents. Kati nangamba usitalimba agenda kunkuba kati nendu yimba. Nali nkwata. Sinange simanyi nti abwe nakwata limba naye nagenda oyimba nga mpulira ebigambo biflowing. Bwe namala okuyimba yali akulembedde olimba ne bamugjawo. Kati otwise mu studio, that was your first time in the studio? That was my first time in studio. No, in fact, ebyo twabikolera ku ssomero. Then ne batuka ne bakola studio session ne tugenda ku Badman Records ewalego. Ne tu voicing nenyimba nze nga nyimba buyimbi naye nga aba naye nga compliments. They are positive. They are positive. Omwana ngayimba kati nze nga sibirabe kati ngenda okukizula nti nina eddoboozi nekirabika eryaddala ndowooza musinya faawo ate ngamba nga tandise complaining nga sikyabeera mu class nga ku ssomero banzijjawo ne bantwala ku masomero amalala nenyimbira eyo ne mbavoicingira ennyimba zaabwe ne bamala ne banziza. So my mom was complaining nga tuuse mu form 4 mwana affecting okusoma academic performance yo. Definitely. So ndowooza mu second term ne bampumuza essomero ne limpumuza bwe namala osomaawo ebyokuyimba ku ssomero ndowooza bwe byakomaawo omusenyafu nagenda mu A-level nali sibiriiko nnyo ebya music nga so focused kusoma. So era addayo nagisomera ku London College Nansana. Kati bwe namala form 6 oyo drama wo musajja nalyoka ajjawo omusajja yajja byamaze wali mu vacancy ya 6 nali awo nga natero tula ebibuuzo bya form 6 najja nga alaba akawala akeerwa akalungi. How old was he? Over 50 something. Naye abasajja balimba myaka not wrong malunda ku myaka 5 but I think we are like 17 now 16. Can you imagine? Netula ampune netwaleka abasajja mani abakuzukuza buzukuza abasajja temuswala man nze nswala like I can't be 50 then I approach a teenage of 16 years. Nali sinyirira nakunyirira nnyo Bayimbi. Ayo mbere school mani osala na kawalata. Nalisala kawalata na ine enviri. Eka akulabamu ekyamanyi nga yetafaayo yalabanga product wanagizimbe javaamu ekintu ekiramu. So kye yali ayagala nti kuzimba product ye yali ayagala kuzaala baana. At 16. Ojja okoleyo akayimba akavumirira early marriages naye cross. Nakola akayimba akali relating a story bakayita walwawo olaba video ya walwawo kulabika bobeera ng'omufunyi oyo mulambuza omulaga ensi yo because it's I have a nice voice. Like you're serious. Tutukyaza abayimbi naye omuyimbi akasooka ompemu eddakiika 2 nakoleki ati kati bba mugwa mu live nagamba mu eddakiika 2 nja maasa nja kubantereza eddoboozi nyimbe. Omusajja ya myaka 5 ng'aga atwala mu afe 60 era otwandifiddwa talent yo. Tubandi badda kukolera akabanda eyo kamanda. Kabanda kamanda alitasobola yali yagala mbere housewife ntulawe waka. But he had money. Yazirina naye mwana.
waliwo olumu nga gwe future yo ogiraba beyond money. Kati nze talent yange nali njiraba beyond money, beyond sitting in a man's house and giving birth. Twabeere feminist Rahuma. Ndabika ndi. Naye twa feminist bikoma ku 32 or either 35 azaala. Kubeera feminist tekitegeeza nti tozaala. Hey! Buli kyonna byalwanira eddembe lya Nze mbaba feminist tebazaala tebaagala basajja. Obadde ki? That's how I interpret feminism. That you advocate for your rights, you should have the same rights as the man. Advocating for your rights doesn't mean you shouldn't fall in love with a man, doesn't mean you shouldn't give birth. Osobola okuzaala, osobola mu mukwano n'omusajja, naye nga you still stand up for your rights. Ofinyonyodde n'obulungi akombadde sikamanyi nze mbadde ni bonna ba feminist teri kuzaala omusajja akuwunyira ziizi teri kwesembereza musajja. Lwaki batoyesembeza kitonde kisajja nkatonda kitonda kati tumaze vacancy ya 6 awuzaako ki tuwonye ali omusajja Edrin Po happy birthday leero birthday enta tugata leero happy birthday my love nze ndi mwani nyoko lwaki muli angambe Edrin nanti lwaki mwine empisa mbi goyita my love so Edrin oyo Edrin omulundi nali ntebe yo gye nali naddukira cousins friends just friends. Kati Edrin Po nankubira esimu nangamba Jeff Chiwa. Kati ba Jeff Chiwa akutegeera akyatu nibaze wakolanga mu masomero mu studio. Yeah, kati ndoza yawulira I know limba yawulira bayita tontankula and my voice was too strong. Nagamba ndoza sokola ekyapa. Yeah, asokuli place. Kati ate nalabanga Sharon. Kati ate nalabanga Edrin Po yakwatako ku video za somero even outside school na mukubira na mgambo so kumfunira n'omuwala. Edwin yaterera ajjamu ebinzaali mu kamera. Edwin Po is a very good director. Yaterera kati edda alina ekinzaali. Mashallah kasita yaterera nankubira nangamba Jeff akunoonya south. I thought it was not that serious. Did you believe that like Jeff cause Jeff ali omanyi of course. Amanejinga shiba. Kati olwo kyanga bagambye Jeff akunoonya. I didn't take it serious. Nali manya nini. Paka olunaku lwatuuka lwe twali twapointinze meeting Edwin nankimi wakana ntwalayo ne mu meeting nafunza serious. No meeting. What was your first impression of meeting Jeff Chiwa? His appearance demands for respect. Mwana pini matu aina skinny etukula abeera smart muwanvu munene kamuntu yaboti atayogera nnyo. His appearance demands for the respect. Rahuma Pink wategeera omusajja kati omu meeting agamba we talk apparently yali ampise just kundabako because of the saga story gye yali awuliddeyo kubyakufumbirwa biki. Kati before he met you kati story yafulumita antu bagimanya batya. I thought okusajja gwabipostinga gwabiteka ku social media mbu omugole wange addusi. So wali ogenda ali ogenzeeyo wali omufumbiddwako mbaga yabaawo. You're kidding me. No, but I didn't just sign the marriage certificate. Who officiated it? Family. Never nadde ne batuula nga balaba omusajja omukulu ow'emyaka 5 atwala omwana emyaka 16 twakivumirira wano omuzadde aso kati 225 tuli bakambwe buli akola ekibi okimugamba. Olaba nalaba stories z'abaana wano zona omwana yani Nisha nga basimusala bayo shame musajja ali supportive console. Wabula ate Seeka yavaayo Seeka Semamba era twamwogerako ddaana yavaayo n'agamba mubijje mu kamera mutule mwogere omwana yazza omukono emabega batuule boogere ki for crying out that is a baby. Like Salabe wadde she yali supportive and no, story Anisha era nange nze ku nsonga zange newenze nali setaga support ya me I stood up for myself nalira ebintu byange naye era tewaaliwo she musajja yali asavayo n'agamba nti kyali kikyamu never basirika omwana tanaweza myaka 18 mumuleke
Nawaba tayagala. By the way, no muntu atayagala. Tokaka. Sibuli muntu successful mbu ali mu marriage. To living at once. Omuntu bw'omuleka na living obulamu bwe bwonna ng'ali mu kifo kyatali musanyufu. It is not good. Omuntu muleka agenda awantu wagenda ofunira essanyu lye afe nga bannaye afunye kusanyulya obulamu bwe. Netugala kukyazaako mu boys dormitory olwezingako eddoboozi lyo eri abakulu abo kuba bikyagenda mu maaso abantu bakyafumbiza abaana abato. Nolaba n'abakazi abakulu abazaala abaana nga bali ku side esupporting omwana okubeera nga rapingibwa. No story obuzibu bwe bwakola story yali etukutteko. Kale fine challenge was yes. Naye contradictions ezo musooke muziveeko mulabe eky'omwana. Definitely biri oli omukazi yakola ki n'omusajja. It is none of our business. Mind about the baby. Thank you. Mwana bwebakola abaatuvuma manze banayitako mu mbeera tetwakozesa maloboozi gaffe kuvaayo kulwanirira aji si wali omu eyanvuma awo munze nve mpulirize aji naliyo ng'akozesa omwana tukozesa amaloboozi gaffe tulwanirire aji ekyo nakigaana. Abakazi abali ku street abeeteekawo mubaweeyo 15,000 naba n'omukazi omukulu ng'azina nga babadde aji beyiro tebalina amagezi. But you are the perfect voice to advocate for that. What tukole ku organization ka NGO. Inshallah. Tukakole ngakala kumakulwanirira ddembe lya mwana muwala. Bama nage nayitayo koso ayino. Nogatte eddoboozi okuba abasajja baliyo banoonya ssente bafumbiza abaana baabwe. Lwaki omwana wo bw'omufula investment muwe omukisa olabe kyasobola musomese enside facing. That's beautiful. Ulabe kyasobola ogikola. Amapping tulina bba mu Uganda. Such voices zibeera tuzuulya mu America ng'abudde ne boga ba Ambalos bani beeboogera ku bintu ng'ebyo. Ba abasinga batya. Onye kitoto n'ogamba twemwe tunuulya ebya ajat ne aji ne tunuulya subject y'omwana ono because it was the main point. Mwana. Ne ba minister n'abensonga ne bazibikira. It is what it is. Kati bodduka omusajja awandika social media ng'omugole wange yadduse. Mbwabuze. So ne banteeka eyo ne neesanga kati nenkolayo interview ku BBS. So that's where the story gets. Lwapa TikTok yaita na booming nga Uncle Paso tanakujireeta. Wandiwulidde. Uncle Paso tanakuleta TikTok mu Uganda. Wandiwulidde saga. Hayo mwana oyo ajoga bannange. Yaleta TikTok mu Uganda. Kati eventually omukinga Jeff Chiwa. Story abeera interested nayo. He was touched. Yalaba omwana omutali lost. Because I was young. Ndowooza nga natanira 17. I was lost. Nga ensi eyagala kunkuza ate nga ekugaya ate ensi ekuza bubi ate era muza busungu. Thank you so much. Uyandabana. He's a father. Jeff is a father. Nzadde so nanzizaayo mu kiri ekyobuto and he reframed me. Netukola superstar netuta EP ya 17 my music journey started from there. Kati gwe yewandiikira sewandiikira but we bring up ideas nga tugala kuyimba ku kino tugako ne wekiti bano olumu omuwandiisi n'akola oluyimba nawulira nga lusuutinga pinki nalukuweereza when you pick a liking. So when you went to TNS, did you sign? Was it formal? We didn't even sign. It was a father-daughter relationship. Never was signing. It's tricky. So who is superstar? Wankuba. Bio to put under. How did you feel that feeling? Man, it's different about naimba ko pandemic, but naganda mbaba bazira. Baby, barange balugana. Neze mcheka, I was meant to be a star. Sina nyo, sina excitement ya stardom teyantwala nyo. It was normal because na lynch money. I am destined for this. For greatness. Definitely. We are moving and you're booking is this out for so I only go back from my pink to the ground. Kadoli antawagamba mbu Jeff yakuleeta kuliplacinga Shiba. Jeff just yaleta talent.
wajjukira wajjiraawo shiba we yaviira mu 10 years ne bakitaminga we ne tugamba Jeff aleese replacement era ebibuuzo byabuuzanga naye kati gwaleese replacement enaakola joya questions abantu ze babuuzanga replacement enaakola. In fact, Saf nakona conversation hiyo nekwatagana kushi about ebintu mubinalimu circulating the Maori. It was you. It was just me Yabo. and our Yabo. Ono mucholi mukendezeeko kendezaako akera bukenzi kulega bere kulega kwa polisi nakatumbula music tuli mukwano wakupata copyright mwasa tabu tunakola tufuno nobo nabo nokufa obusiba neko Kevin nenga kasati kayamba beko bala bere nanti kucholi tawulira manyonya baganye shouting colors ezabacholi bambala green blue nakubachuguli nga chimasa masabwezi orange baganye zikala ze shouting I don't know why kubanga badduga vatana munamulabirawo tebinyuma nnyo onamulabirawo nga ayambadde kala ya okubye superstar olwamutanso otambula kati ovuddeyo ente otanso obeera ewa Jeff navayo ntebe Jeff natangisiza ennyumba webbonga weren't you young to be living alone odensi ye yali emaze okundaga nti tukira ofunye ssente ng'oli muto bakupangisiriza apartment obulamu butambula toyita ku mikwano gy'abawala ba girls nalina emikwano but nze kirabika disappointment gyensiza ofuna mu nsi naye mikwano oba olina olunkuluulu togambwako edda nno mumasi kyekyo why do they disappoint you? Abantu tebaagala bayitako omuntu aba ayagala n'okulaba ng'awo wemuli awo temuvaawo asinga Uganda tebaagala munnayuganda abuli essanyu ng'omugambye empaayo ndi bubi sirinaamu awo ajja kwagala nnyo ateeko best friend for life naye omugamba nti banaye nakubye kano ndi fine banyiiga munnayuganda omutuufu bwatyo tayagala muntu ali bulungi munnayuganda akwagala omukubira mpolaayo ndi bubi binkutte awo munnayuganda ojja bakyaliiwe gwe mulage mbu okaaba katansi obeera ebbunga mbeerayo kola music of course atambula otukuttaawo nozza otukwata mpola mpola lwamma owangudde zaawaadi awo ennyimba ezikuwa ne mwakuba picha ani aleeta idea eyo eyo ya picha picha nolimba balumpeerezanga tonight ya papa yalumpeereza ekiro nagamba tugenda kugenda mu studio tukole oluyimba nali simanyi nakumanya nti ngenda bikola nani ne grenade ne voicing nenkwata oluyimba nenkira nitugenda mu studio ntuuka mu studio nga waliyo grenade so we do picture as a normal song nga tumanyi terugenda kufuuka random song then afterwards dozanga tumaze odukola tutadde audio twata audio netugenda nali ngenzere wampiira ku Vipers olwa Vipers asiri wa Vipers nabakyawa ogamba otya alanyokero ntumiddeko alanyokero ogamba otya tuwe ku tiketi alanyokero ali mu Vipers bo omupiira ogwakabize ndi wa Vipers nze navaayo tujja kuzza tofaayo ngenda kuganye Peter Tabu ali awo tube nga tukikolako kati ne grenade yali azola ku mupiira kati netwekubya ekifaananyi picha maton nakiraba ekifaananyi ekyo nga gundeja kusitudde nga muli mu red kasita namala okukuba ekyo ekifaananyi that's when I know kulimba mutuma picha no because of that already olimba bali walita picha nolimba lwatambula like after that picture kendo olaba everywhere kubye picha tuta video tugikola ate nayimbamu ebyange sisha ne pizza bakuwe kiki kushita ne pizza kuki sisha ne pizza bakuwe kiki bwe panze kubye picha netuluta nayo nelutambula alhamdulillah did wonders. It added a lot on my music career. Wakola bulungi nnyo. Tukola ekirombe kya zaabu. Oli kirombe kya zaabu. I love oli kirombe kya zaabu. Waliwo akayimba ke mwayimba ne Nina Rose. Tukuba international kuba. Njagala akayimba kane muchachala. That's your voice. Allah baby tonange Allah afuna akantu kampaayo.
Allah nkwati wekisa akuweyo kikitalo nzire mu ngoma engoma eganyira ku manto byenye ngoma tugenda musijja tukoleyo Shalom music tugakwimba ne pink tugakwimba byalafu dala nyo omukwano nayimba ebizu tebabiwulira naye nyimba ku bizu byatu mu society pandemic efuse pandemic babigana kati tugenda gana tuyimbe akayimba kalaavu oba akekidanda kakwata abantu omubabiri kakati Rahuma tukuba music out of the blue wava mu 10 years nasoka nenvayo eyadduka circumstances but we kept the friendship. That's why till now so we don't papa so we kept the friendship nesigalawo and the respect omanyi bagamba jova toyonge jotera okudda it was over 10 years nazeyo ne papa in studio of course nina team jenkola nayo but with the help of team kati yatugamba kati Rahuma kaavudde mu TNS temugenda kuddamu muwulira mbwe Eddogo liri ewantu awo litwabadde studio papa nagamba ngasonapate wevumansi mukati Rahuma okomyewo anti kati tugenda bateera hiti endala ogala tukubatsa tusamba gula tutabuse ati wava mu 10 years Rahuma n'obula netugamba osanga kyeboogera kituufu mbu bw'ova ku papa nga teweetambuliddeeko siraana bwabyogere ojjabira mu comment awo abantu bagamba mbu Eddogo liri ewa papa awo kasita kukwatako n'akuta bwati oba owedde mbu yali yeeganga oba bagamba kano kaavuddeyo bwati naye munye yeetambulirako wamulabako eyiganga eyo katonda bane tuliga okukkiririza mu katonda lwaki buli kimu mukisiba ku ddomo nantukkiriza mwenye katonda oluusi olumu onya katonda oba olumu alwawo oba olumu kati kale tulina kale ebya sitaani biri visible awuluse kati ng'oyagala ebintu bya katonda byanguwe bwe kumwenda zukosala okivaako ekyo Rahuma osala ku mwenda saawa nze buli saawa mwenda ate nga batugamba okwata ecupa bantunula osala otamidde kati kankubulya nti kyeboogera abantu bagamba Rahuma pinki tomubuuza mwenge gwanywa gwe teekaawo ccupa wayiga kunywa sibika bino si byange abantu mbu Rahuma pinki waliyo ekisajja ekitategeera tugenda kyogera limu naye gye kiriyo kiyungwe tekyagguliranga eccupa ezo zebanywanga bwe nava mu team no sleep kyateekawo expectations kirina ebyambo olugambo sajja kikulu naye kiringa ekisa ekikazi kiri awo tekimanyi bulungi Luganda nekitandika okugamba abantu moyo pink anoomwenge oba akulako ng'ogunywa akirimba just kyali tekina byakwogera nga kyagala kyefule mu kimanyi Rahuma twogera amazima nga Allah tonywanga ku mwenge champagne wine ebyo binyweka naffe tubinywa sisinya bino mwenge n'osanga mbunga ntamidde nvudde kate n'okunywa wine on a very rare occasion baatugamba mbu onywa n'ofuka ne mu mpale ekisajja kyo kyateebwa kyaliteezo expectations ezigenda mu mawulire weekends baali tebaninaako ddati netukufuna Rahuma anywa nebakanstickingako till today tekimvangako naye nga yina tebatugamba newagenda oshutinga batata kimbowa bamala mwira naku mazzi ojja babuuza naye ate nze ndaba oli soba sina by the omuntu wakubatanyirira ndanza abantu abakuba babeera bevaako babeera ndabira ku Franka Ntambi ezitereera babeeraawo nga babeera kale omuntu akubwa oba omulaba kiba kimulabika maani omwenge kyegukola Franka Rahuma nkuloopera omwenge gutta Franka akabuto kati kyokka ate nga yabadde agenda kumpasa mukyala Franka twakamujja ku kkomera yayiridde awusigala amazzi kuyita Franka ddaki mukyala Franka mukambwe ate mwerunga ggwe Franka atambula ennyo mbeeru mwerunga ggwe naye era mukyala etu akamujja kukomera awo ekisasaawo yayiridde awusigala amazzi agokya lwakuyita Franka ddaki namugamba you have called him what daddy amazzi ga pako
ground baku era ID yange eri ku police awo ekisaasi so bano bagamba Rahuma Pink onyo omwenge bakuwaayira situations bane mbumbula bagamba Rahuma era bintu byambu mbunawe tagunyoddeko n'omwacupa naawunyako bwati atereera ate tubuyiwe mu motoka oba mu motoka abayiwe engulu takafeero nze kati nywe petroli atali mmotoka oba mu motoka abayiwe engulu nze siwabwanko va kunde kwawonedda oya nenyinyala ngo bange wuweka oli mwana gwa bbaala Pinky oli mwana gwa bbaala sinakyekyo nyimba zonzi mba emanyi music but I'm actually a Muslim. So lwekyo nkyebogera ekyo okuwangula ensi eno zuuka ku ssaawa 9 batata hajjudi eyo osaale omalako yasaluna nasimalako yasaluna oli serious onejuzu mbeka mutuzu Allah ajja kuwejjana ola byonna tubikwe Rahuma naye tetuva ku swala tetukola shiriki kasita okola bibiri ebyo mu nsi n'osaala notagatta ku Allah wallahi Allah mujja kwogera omugeye mutonzi wange katwogere seeraguzaako mbadde ensaala eswala 5 buli kanaku kyamaani nnyo wallahi kubanga osaala nga tokola shiriki ebira Allah ajja bitegeera tugumire ku swala bannange tetukola shiriki abadde amukola 225 va ku shiriki ebyo byonna byosinza omuddo gwonaaba Allah yabitonda va ku shiriki bannange mani nze ntya onako ngenda ogenda mu kabuli ntya bagende ba Allah ntya kabuli Rahuma wala mwine fujjo naye ntya kabuli ekiro ekisooka bagamba kizibu bakubuuza bingi anze nasalawo okukola kituufu saagala nnyo kutya gye sigendangako kubeera n'ababa bitugamba tebagendangayo kakati nemaka Rahuma ovudde mu kyenyesi Rahuma n'obula emyaka ng'eki giweze ebiri tubale ebiri tetubala financial year kuva gwa mukaaga etwala financial year obala financial year sina rembadde nga sikola obadde okola obala financial year I've been working, I've been traveling badde nkola oli serious bana ola eri n'obanga music tokyata nnyo naye nga obanga osaba mwana ka emirimu gijja obulaba nga bakubira esimu jangu otuyimbireko eno oweeri Egypt nakubira oweeri nakubira obadde ogenda nebwe Rahuma ola ekyo good music ekyo if you have good music good music it stands time takaddiwa music ali timeless tavaawo paka twakyakubuukinga omuntu n'awuliranga walwawo okulabika ayinalingiyo serinangaako nawulira eddoboozi bannange kati wala omu yayimbanga success card yagamba kaliraba bangi ayimbanga success card ola n'omuyimbi yayimbanga Christmas tree aliwo twali kukivugako twali ku Christmas awo omuyimbi najja nayimba kubanga obikudde seti ayimba nga abikula seti okwo omuyimbi bwayimba Eddogo mukaaliyayo bagamba bakuloga era ne bavayoko mbu atyo byogerako naye mbona boogamba mbu bakuba bakuyoola ebigere Rahuma Pink ati gwe tokkiriza muneebyeka bituufu mbu bakuyoola ebigere bebamanyi naye nga tewetambulirako mwana nze nze kasita nzukuka ku 9:09 ebisigadde biba birungi just abantu b'emitima emibi ndowooza be bangi mu industry abalina ekiiso n'emikwano gye tulowooza nti mikwano gyaffe naye nga tebatwagaliza abangi Allah atukiririze ate nga tosobola balabisa maaso kuba emitima Allah yagitukweka sijja mentioninga amannya naye nze nina bangi abakuloga abandisappointi banga bakyali bange Shalom Wesonyo ebintu by'Eddogo ate bintu abantu babyogera ne bagamba wona amannya ge baamenya mbu abo beba kasita batwala linnya la Rahuma Pink ne bateeka mu katungulu ne baziika kaka Rahuma Pink tukuziise tolidde angulu nti nga nange wensinza Allah wange n'abisibuukulayo Eddogo teryakukosa nnyo mu ndongo siwuliranko nti bandoze nze batugamba walootanga ebirooto ng'ebintu nga bikutuga bakutwalako newaseeka mbu yakuviirako okunywa omwenge all lies allegations balimba nze my life has been straight
swala yange lwe bigenzeemu down I will pray we byambuse I will pray. Yes obulamu bwange bwadde straightforward siinaamu nnyo ebyo bya ddogo simanya ekintu kye nnina mu bulamu bwange kyenjiza ebbanga limaze mu ndongo ne ku myaka 2 gye nnina kati do not trust people. Abantu tebatwagala, abantu tebatwagaliza, abantu tebagala kulaba nga prospering nga bw'obanga olina ekintu kyo ky'ogenda otuukako banaye tokigamba abantu balinde balabe results kubanga bona omuntu asobola kusaanyaawo kyatamanyi so ensonga lwaki omuntu olina okusirikira ebintu byesigalize 225 oli alabe bulabi results agambe kankubye jackpot naye buli wamanya nti kati ozaako kino nga yiyo engeri gyalemesa. They cannot fight what they don't know. Yeah, they can't fight what they don't know. Naye buli wakitegeera yiyo engeri gyakulemesa emikwano mingi egitusekera emikwano mingi egyefula nti gitwagala bangi be twali twagala genuinely ku mitima naye mwana ne batufakinga tuli mu 225 otufumbira kati weetambuliddeko n'otereera alda yakwanukudde era swala kwesiva kati wakomyewo mu ndongo ebya serious kwa mwadde obuzibu natadde ninza omwezi guno oguwedde December wuno nabateereddeyo ka teaser. I am teaserizing you. Konna kenabye nga mulina ava peace omwala obulungi asinga muki mu industry Kayimba that song is nice. Mashallah tugenda dute sawa yonna buli alulaba buli yalabeka teaser nga bolimba lungi olimba baluyita labisa munno tugakola sa fake friends atulabisa ba oba betwagala ebyaddala tugenda balabisa tubabalaga nti bano tubagala ebyaddala buyagala omuntu osobola mpostinga kalina ensonyi you're shy okay. Otwanda Kayimba alabisa Rahuma, if you are dating, yeah, can you also quite very to go dating and omulaga abantu? Mbalaga gwe mu dating naye bwanyiga omusajja oli kutugabani kati abasajja baga population y'abakazi nyingi ku y'abasajja alla solo kuno nakabata kawulya mukama nsaba ontondera omuntu nze bake bamutonda kati population nyingi nekirala abasajja abategeera tuli batono batini tuli batono yasigalayo ate era ogenda okwesanga ani oyo ng'aliko ekiki kansubire ye mutaali myaka gyaffe mama mutogobi tofuna omusajja ali myaka 5 Rahuma olw'okuba omwagala sasa kulabayo 4 5 3 simanya mweta sina tenjagaza bakitange nze who's your ideal man kogamba omusajja njagala abe what ideal man wo tatumumanyi mudimumanyi ogamba gwani aza boy na shalom n'abantu tebakimanyi bambi ndi single okufa bino just nimba wali oli single Rahuma Pink you're single are you searching tangi ngenda kuwa abantu bano wamanga ombuli if you date them would you date Frank Katambi mkazi wa ira abakazi amazzi katagala bana tumujeko tumuleka would you date Kasuku musajja mfungo you fight for your love akotofaayo Kasuku yesijja kumulwanira tofaayo twala bazitere mundo Kasuku muleke would you date Lily Puzzle omusajja nsesa nyinza oseka wembera naye tuyinza oseka akusesa tuyinza oseka olunaku lulamba nga ekina kyamagezi kyetuwekolera kyaba bajja kwamwira mujja oba tunakola disente nga tuseka apazo akola bagumina mu booking kuba kyagenda mu Nsujju festival ate alinyi tali bamututte festival atwadde kati tuye ekifo kitambule kya Puzzle ne Gravity bata enkudi munyongo side story yange ekifu kitamu bakakasajja kava kaine ekivulu bata enkudi munyongo bagala nkuli side story about my life kati alina festival yata Nsujju festival musobola okukola no dating Puzzle so compare option yemba would you date Brunoke? Why? He's not my idol man. Ideal man wali aje? Musajja nga muwanvu kuba sigenda tekwagala musajja nga naye mumpi nganze
Agwe tukuyamba oli mubi nawe mulungi. That's the difference. Dark skinned. Baka nga muddugavu. Muwulidde abasajja addugavu tuli ku market. Nga kirina akabiri nga Nga kisitulamuko. Yasitulamu bajjali bange gwe mbankwagaliza. Ate sagala bano babunyama. Njagala just omusajja nga alina akabiri omubiri nga guli fa. Badru omumanyi. Badru omumanyi. Asitulamuko tomulaba lakabo. Badru musajja mwekitiibwa. N'ofuna omuntu gwagala nga atajja bawe ebitiibwa bwotyo ng'obayita ba anko. Kampala atajja bawe ebitiibwa ate bakwagala. Kati okumala ebintu bikyuse. Abasajja abalaba nga babagoba mwambala engoye kati abagoba kubambula. Ombejja gwowe ekitiibwa yagamba ye kwambaleko. Nebandi basajja nabo kambaleke. So far has been your music career? Mwana nze bintu byange bibeera just abantu bakulaba nti nina hardship naye wallahi nze siba na hardship. Kyogamba oli okay. Kwaye nabo twalina okulaba ng'oli namba mu bakimbwa kati wafuuse akazannyiriza oli TikTok brand ennene. Nadda bambi nze nkola ebinsanyusa Shalom. Kati wengamba nti kangene mpitire mu pasta mu kavidiyo ke sinze nsoose ba Spice n'abazanyanga ne babikola because baba baagala. Abantu twakinterpreting bulala. Kati olubya balala nabyo lwaki interpreting we batera lwaki bya pink. Because kati gwe pink like bagambe enkoko enjo teyekuka kamunye. You're different. You're not others. You're Rahuma Pink. Your brand. Anyway, nazo the brand. Anyway, just nali nchikola lwasanyu like chinsanyu sub. I'm an artist. You love acting. I'm an artist. We create art. So I can. Or versatile. You can act. You can do art. I can sing like anything concerning. Gutwala bazubeda muzanye mizanyo Professor Bonne. Have my single one by the way. She's my friend. Mkwano gwange nnyo. Yangamba buli we musanga. Hakoche. Gwa mocha. Ezubeda, kukazubeda akuzaala. Ezubeda muntu mukulu akuzaalira ddala. Ntwane emyaka 42 abakuzaala. Olimba Zubeda taiza myaka 42. Mukwano idea ndina. Twewola fenna sente. Mukibiina ekyobwegasi. She's 42. Zubeda nedda tajiweza. So Zubeda charge tochinyirira. Gokyolowooza kati gamba lyalite Zubeda alina emyaka 42. Tulabanga tumugeya Zubeda alina entondo. Talina ntondo tana kyakukola fa bamugamba bamuzaala amangu. Fa bamugamba akule. Kati guno omwaka osobola ekivunnyo nga kati brothers of Rahuma Pink totwale lukugu. Mwana buli kimu kiwa obudde nze Shalom. Kwati mukwano gwo guno nja agenda lukugu. Abasajja bayimbi bamaze emyaka mu industry zinanya zinakamala emyaka 2 3 mu industry. Anyway, techina sister chigana. It's not about it's not about how long you've spent there, but quality of the music. My time. Nino ko kubudde wange mbudde wange nze bintu yange mbikwera mu time yange. Ate bafandi bange mbagala nnyo nti nabo bategeera nti pesi y'omuyimbi waabwe si wakaka. Njagala nnyo emirembe zange. Njagala nnyo okweyisanga omumbejja nka baby. Kati nta ate nga sinti nkikola nti on purpose. Olumu bwe waba aweekiganye sikaka. Etegeeza kati gwetaaga omusajja ajja kujja kusitulemu abenga oli mu mabega otambula afunga bwaki avamba katire bwaki akunyweze bukiisa obwo ebirabo ng'oli waka bakonkona aba delivery. Nakwete byokula. Senda mkati David ogenda kulya. Obulamu obwo si bwa firimu muganda wange. Nedda mkwano obulamu obwo existing. David ogenda kulya. Kanyukuba. Kati oyinza obutabyagala gwe jjukira kati omusajja twagala mulaga mu bantu bayinza okulaba naye abasajja bayinza obbeeyo nga bakwagala nga bagala njagala Rahuma Pink. Nze twali twagala interview Kasuku live gyeri ninga ne bampa abantu b'ensodde ekinga mu Uganda baali bana Rahuma Pink wayo Christian abantu benjagala ate omuntu obwomwagazaaki ngebya serious interview gyeri nva twali na Aroma music nga mwagala kundeetinga twali twagala nga antu eso okudeetinga nga mpanya ensonga lwaki nga nze Rahuma Pink ako kuba bakafanye ng'otudde wano bwoti
Bapichanga ndwano went. Rahuma Pinky otudde wano bwe kakuba picha. Nganze just ndi went. Ndwali ku munno watch. Bwe nyiga remote nga Rahuma Pinky wali wano watch ngamba kana. Ojja mugamba script. Tofayo. Ojja mugamba script. Abiyo musajja mwesibako naye simwina naye mu manifestinga. Kyoyagala. Bagamba ye. Kyoyagala Okiyita. Kati ndi wano nkyegamba essaawa yonna. Kati wanabeera mufumbo n'omukkiriza. Kasita abeera nga alina ebisaanyizo. Babiyita bisaanyizo. Ebisaanyizo. Requirements. Nja kumwagala mwagalire ne mukyala we. Kawulidde. Rahuma Pinky. Sengo osanga omusajja nga mufumbo gakola ki? Mwagala ne njagala ne mukyala ne mwagalira ne family ye. Nagala sound najibira TikTok. Mama Jade. Mwagala mnoyagala ne Mama Jade ne Jade no mwagalirako. Teri byakudda okwebuzabuza mbuki. Nina kamemu ke nalaba. If your man is exactly what I want, I'm coming for him. I'm taking that man. Kaya tukole kibannaye. Basajja emyaka gyaffe wama tebateekera. Twogere ku nyimba tega nyimbe nyezi ne nyimba zagata kaliya yange. Nkoze omukulu bannaye. Bajja gamba shalom. Onzisa amababbanyi. Ngete ekyoyo. Ayasabira. Omeza gudu. Olaba tukutuku. Tabanze nanga mfuna tukutuku. Tewali nnyo kyamaanyi era Gira. bintu byansi. Enyimba esatu zoga nayimba nezo nyimba zagatta nnyo kaliya yange. Nyimba nyingi. Gamba esatu zokka. Ekya Lwali lw'amaanyi. Kirombe kya zaabu. Ekirombe kya zaabu. Walwawo kulabika. Superstar wankuba. Tukimala. Ne Nalozi. So nkulemu kayimba ako ka Nalozi. Kayimba bata. Tonight University yetikira. Buli obuwala bwasomye kunyirira. Ngatte n'abalenzi mutumatira. Uwamagwe n'olaba endabirira. Tetukomekako bwe tubaliti ffe tuba ng'abalwanyi abatamanyi difiti. Abaguzi b'ebyokunywa tebasaba receipt ne biyita mu kiro tebitera kuba legit. Ffe no matter the matter ebyokubeera naggalaale ye last option tetuba tunyuma mu kikumba. Abamu tubaleka muyomba mugamba tuvimba amagya tugakukumba. Tukimala. Gwe nomalo tugwako nga tucakala. Tukimala. Balambuzi n'abaana b'ekka basasamala. Akayimba ke yakajagaza bamuyita Ssemakula Andrew Lubinga yesimba kwagulibwa president Makerere nga kazanya mu motoka ko. Tukimala kokka. Mashallah. Bamuyita Ssemakula Andrew Lubinga nga bulambera mu motoka yiko kakazanya tukimala eventually nange ne kanyingira mu mutwe. Olimba bw'oluwulira ennyo omuntu asobola ne maiza nga ndwagadde. Katwanya akayimba kapya nga tumaliriza. Twezeze essaawa awo. Nina akayimba bakayita nninzi. Yogera akayimba akapya akajja. Waliwo ke bayita nninzi ke naakata. Kale ku YouTube. Wata Rahuma Pinky? YouTube channel yange eriko Pinky Official. Pinky Official. So abagambisi bagende ku YouTube bateke mu Pinky Official. Akayimba bakayita nninzi. Then nina akalala akajja. Bakayita labisa munno. Oba omwagala? Peace baby. It's a collaboration. It's a collaboration nakakoze ne Ava Peace amugenda kuwamba omwaka. Ava Peace omwaka ogwedda tukutte mwawo. Tugenda te banyweza bunywe. Otunyweze. Atugaya kupika. Aliko ye tukwagala atunga bebuza Rahuma Pinky atakwanza mimi Rahuma Pinky tujja muleta. Nzon. Netwe baza Allah akwadde obulamu otambula wawangula amalogo abayimbi. Shalom wangamba. Bana mashallah magara kumpasa naye. Allah agamba bana. Mwaka jibuna gwera. Ata shalom oyino mukyala. Mama Jade. Ingano mwana wa mwaka mwezi olukati. Nawe oli musiba. Sita.
awo nviiriddemu awo tokikola mama Jaden nayenga gyendi ndi fine to my people ndi bulungi I'm doing okay so abaga music wo ali ku Pinky official UG of course nkoze ekisambi seetegeera ate onayogerako mugamba ate sitarema ogenda mu gym jiminga buli lunaku ekokwanika flat tummy neamu abaana balina embuto e Kampala no batolya abula balawakanya okulya nga bakola mbuto nze I work out ne a big stomach is better than ulcers you better eat nze ndya naye ngenda mu gym anti nefaako maani nze obulamu bwange first priority tewali ewakera nzigaddewo tugende fena namanyire nabikyuka tuwadde ne Rahuma Pinky ku Shalom 25 sikugamba tumukyaza nga jatuwa mpola mpola kusonga ezaba oli amaaso bira mu kuwanga ebiriwa ebyeggaali obyogerako kyebiggaali banaye ensonga z'abanene muzireke awangula akuba munne yatwala ate saga poliisi ebingire namu awangula munne yatwala anti basazeho kweraga mukono so twadde ne Rahuma Pinky ng'atwisizaamu gyajja twadde bagamba Rahuma Pinky bane mumuleete mumukyazeeko tumuleese atuwadde bingi atajja bba akomawo atwongere ebirala nkulira programu etuusibwako Victoria University eri awo Jinja Road basomesa bachelors ne masters ne certificate nawo weeziri ne course endaazo nagendayo obe ng'osoma Dr. Muganga yazze kukyusa system ya Uganda yaleese enkola buli agenda okufuna match intake ogenda kufuna artificial intelligence training ya bwereere obe ng'osoma IT mugende basobola okukuwama bagamba obadde olonze neronde ne course yenyuma si kunyuma tonda course lwa kunyuma kubanga mumu abala abalungi mu lecture room basogajinga mu course gy'obolonda egenda okuyisaawo mu Uganda n'ensi yonna nembajja okuza nana habomoth wash gwa lumu amanyo oli aludda lumu ovaamu olusaayisayi akamwa kawunya twagala binyogoga kwesa nana